abantu basirise naye balumwa abasinga obungi si bamativu byabakama ne electoral commission muveeyo mubeko Omuyimbi King Saha alajanidde omukulu Munangate Byabakama ow'akakiiko k'ebyokulonda. Saha agamba nti ayagala Munangate akalulu k'obwa pulezidenti kaddibwemu okubalwa byengenda okubeera nga nkutuusaako maaso awo kosaate omukulu Bobi Wine tuli eno ate nga muwala we muganda wange ka kampasi kyekamukola byengenda okubeera nga nkutuusaako ko maaso awo ate nga omukunja atasera kosaate ne Palaso bafulumiza Munangate oluyimba. Actually kubyembadde ndaba wali nti babadde bayimba Munangate ku mukulu Bobi Wine okusinziira Munangate ku mbeera gy'alimu. Bampita Jaminati nsinziira ku Jaminati yogi wabula kansoka nkutegeeza ekintu kimu kyokka nti kasita obeera nga tonaba kulayikinga video ogirayikinge kosaate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonaba. Kaakati nno mu byonna sigenda kubeera nga nnonzalonza. King Saha yabadde live ku mukutu ogwa TikTok nga bw'ogezaako okulaba ku bumu obutambi obwagetinze viral. Yavuddeyo n'agamba Byabakama tumugamba nga bwe bazzezzemu ku bululu bonna tulaba abantu bagenda basanyuka baani n'aka pulezidenti kaddibwemu kubanga abasinga obungi si bamativu mwagala ani anaayogera abantu basirise naye balumwa abasinga obungi si bamativu byabakama ne electoral commission muveeyo mubeko statement gye mukola era buli MP nkukwestioninga gye weesimba obululu bwa pulezidenti bwe wakuŋŋaanyaayo buforwarding something is moving and cooking. Yeah. Blood clear to you. Nga bw'ogezaako Munangate okulaba mu katambi ako kabadde kakutte Munangate ettabbu ku mukutu ogwa TikTok. Wabula nga nkwongeddeyoko ku bikyagenda mu maaso munnange. Actually ngenza okukola vidiyo eno nga ku byendaba wali Munangate ebitambula Bobi Wine ye akyekwesa munnange tannaba kubeera nga avaayoko naye nga ku byempuliddeko biraze nti nno ali weelo esayidi eyo ali bulungi naye nga munnange akyekukumye esayidi okusinza Munangate ku bigenda mu maaso. Wabula nga ndabye obutambi bungi nnyo Munangate obw'enjawulo bugeetiza nnyo Munangate viral ng'abamu beebuuza nti Bobi Wine oba tabanga yagenze Munangate nga yabuuse nga yagenze Munangate mu nsi endala. Bingi nnyo nga womanyi Munangate social media obutambi obw'enjawulo naye nga omukulu Munangate Bobi Wine akyali Munangate mu Uganda. Tannaba kubeera ng'avaamu. Ku sayidi y'emu wencekingiddeko ne ku muwala we Munangate Shalom Namagembe. Shalom Namagembe nno ali ku kampasi Munangate mitala w'amayanja wabula abadde ne banne ka campus party kano naye muganda wange ka dress code ko tukagumire nga bw'ogezaako Munangate okulaba babadde ku ka selfie era nga bw'ogezaako okulaba Shalom Namagembe kosaate ne mukwano gwe. Shalom Namagembe nno munnange akuze era nga okusinza Munangate ku bifaananyi ng'akyali muto nkulazeeko ko ekifaananyi kimu era nga bw'okiraba ekyo so okusinziira bw'atyo agenze munnange ng'ate akula. Shalom Namagembe era nga akulidde ddala Munangate esayidi so nga bw'ogezaako Munangate okulaba ku bitambula awo mu katambi ako kabadde kakutte Munangate ettabbu so nga nkwongeddeyoko wali Munangate Palaso kosaate ne omukunja Munangate atasera bafulumiza oluyimba luno naye ku byembadde ndaba wali ebibadde bitambula okusinza Munangate ku mbeera Bobi Wine gy'alimu lwe luyimba nno message ebadde Munangate mu luyimba luno. Lengera natadde nsiku bunkenke abasuza nga bakukunadde ku ziddeeke sirina wadde emmundu yadde akasaale naye Mukama Katonda webale kitanga. Palaso kosaate n'omukunja Munangate atasera. Oluyimba luno tayito yaalwo balutuumye si mu bubi. Naye mutuleke tuvimbe mukale si mu bubi. Mungu nkwatirako si mu bubi. Bengane bwe sinyonyola si mu bubi. So osobola okubeera ng'oluceekingako munnange oluyimba lwa Palaso kosaate n'omukunja atasera ku YouTube balutaddeyo